twagala nnyo abatulemeddeko bw'oba onoono omusajja era abakazi bonna abasinga okuba abawuulu tebamanyi kulemerako abakazi abasinga okuba mu bufumba abawangula bamanyi okulemerako kiike nakugamba lemera omukazi mubadde mwogera bulungi n'otukanga tokyakwata simu ye n'akubisa endala geno wagibulokinze ombulokinze nno n'ojja kutambula ensi kubana abakazi abalwadde ojja kunoonya n'akwagala abule okatagala kegamba amagezi ne gakomawo n'atakomongo n'addamu ne luli n'addamera nakukubira ku namba eri abakazi abamanyi okulemerako omusajja n'anyiga n'amubuuza lwaki omusajja n'atuuka n'agamba naye nfaaki lwaki sigenda noono ome tubeera mu mbeera nga tetunnawasa omukazi n'akulaba ne sayini zonna nti olina abakazi abalala naye nga tekimulya n'alwana akusiga omukazi n'atuuka okuba nga obadde naye emyaka 3 naye nga tasobola kujjawuwo nga tomukubidde okimanyi ekyo oluusi n'omubuuza lwaki nagamba ate munange kati bwenzija nga aliwo omuntu namubuuza ate aliwa tindeka munange gyebali ng'olaba yakwagala n'ebibi byo byonna kisa abakazi nabagamba abasajja mubeezingeko omusajja bwakukyawa muyoola ettaka waatudde mukange mbuyoola ekigere kyengatto ye nina mukwano gwange baali Ntebe Road awo n'agamba omukazi nti nkumazi obulira omusajja bwe yasitula ebigere bibiri omukazi n'ajja n'ayoola ettaka n'afumuuka emisinde nga ne bakanyama tebasobola mugoba naye ng'akanga mukanga nakati nedda sinnakukyawa nze mbadde ensaaga kakati yafumba balina abaana bameka bana omusajja beera ne relationship mugambe nti engeri gyekwagadde bw'olinta ekiri kutta oli kyekangira awo Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Hi lovelies, welcome to my YouTube channel. Doreen Asasira show is called Love Life, and thank you for sharing, subscribing and commenting. And nabasalamu omuntu ba TikTok mwebale. So nkomezaawo kujja Kabaya ngena kulopera interview twase bokola ne abantu kujja era gogo bali babogerako ne bagamba Kabaya ngageza olubuto mbambi ate wajja ng'oli modo balina okulumwa nange emirembe nagisaba nga ndowooza giri nyamba naye emirembe gifuukidde emirembe era mmwe abasaba emirembe mugumirembo avubwamu kakati lero tulinawo ki wano ndaba ecupa empanvu erisi eya Alsaz ey'empanvu ewaleetako lumu tulina eddagala lya Alsaz tulina eddagala lya size abaami nabagamba obuzigo buno 3 bugenda kukolera omuggo ogusikondose ennyukuta ya O abaami bangi ayingira omukyala natabaako kyakola ndowooza naawe otera kifuna oli mu kikolwa oli naakuyingira nga toyina sayini yonna ekuliko kabonero akalaga nti omusajja oyo mutono ono tayinza kubyogera kuba muneye anoonya kitiibwa fensi twagivaako dde ekijja kijje naye funa obuzigo buno 3 yeddoozi akamu ka $5 ate akamu bw'okakozesa oteekeddwa okuba nga ofuna kyenji kale $10 eddagala lya size erikola obulungi tulina bannaffe abakozesa masturbation ebinywa byezinga onosanga omwami ali mu maka naye ng'ayingira bukya nina omwami yaŋŋamba nti omukazi namulimba tina omulimu gwenkola ekiro naye nga ekyamazima akola misana naye nga kyati okudda eka okwegatta tekukyasoboka so amagezi gempa abantu abakozesaako masturbation mujje mbawo eddagala ate mwenyuire nnyo okukola dduyiro so fa ne package eya masturbation weeri ng'omuntu awonera ddala bulungi kakati tugende ndowooza muki tugenda za programu yaffe ey'olwaleero gisosooterera abantu tulabe tujja kutambula kasavu kanyama ate bakimanyi nti ffe
tuba n'ebyokuyiga bingi ate n'ebisanyusa biba biki bingi kyetukola interviews bw'abantu kituufu atumunanga ekitambula DNA yakafeero efuluma wiiki ejja nga 25 nzijukira bwe twakola sholo wagamba mbu toyagala musajja akole DNA kati gamba nomesagina ntino abaana boyina abamu obeekengera siba era tusagala n'okola DNA ositika musidisi n'omukazi namuzaalamu abaana baali bana ne tukebeza abaana abo twafunamu obutakkanya n'omukazi oyo ng'omwana omusi wange nasooka kambuwala ngenda omubuuza nti taata w'omwana nga naye tamumanyi kitegeeza nenga nti ebima by'abazungu tebigaba mwana wange era omwana ne mukuza kati ali myaka 13 so nze ku kyendabye mu nsi ku experience gye nnina mu nsi gye ndabyeko obuzadde kitegeeza kulabirira tulabye abazadde lulinga yazaala abaana 10 naye ng'abulwa ne sabbuuni gw'anaaba ng'abula n'olugoye lwayambala abakazi bali mu kyalo ng'alina abaana 10 nga ne gomesi gyajjayo agende ku mukolo nga tagirina kituufu oli yayonooneka bw'ati oli ali mu bufumbo egindi oli yakola bw'ati so abantu bangi abalowooza nti obuzadde kuzaala ne bazaala abaana mu bungi ne beerabira nti omwana bw'abulwa enkuza entuufu n'okumuteerawo amadaala kwalinnyira asituke talina wasobola kukuyambira okitegeera nti wandizadde abaana abatono b'osobola okulaga ekifaananyi ekirungi nga Katonda omukoze ki omusabye kandi experience gye nnina mu byonna nze kyemmanyi okulabirira kwe kuzaala DNA nze sobola kutwala abaana ku DNA nze sisobola wabula singa oli ajja n'akayanira omwana awo omutwalayo amutwale ku DNA abawuwe akole ki amulabirire naye sobola kujja abaana waka nti mbatwala ku ki ku DNA era n'ekintu kyensaba era gavumenti bakyuseemu ku mbeera y'amalaame amalaame gayisiddwamu olugwayo amalaame ag'omuntu afudde nga mwavu gasomebwa mu lumbeera buli omu n'amatira naye amalaame g'abagagga gayuzibwa mu lumbe ekiro musajja ajjayo eddaame ku lumbe lw'omugagga n'akwatibwa n'asola mu kaduukulu ekiro ekyo oba okumugamba nti tobaako kyokola ki amalaame gano ag'abantu abafa nga balina kye balina ebiseera bisinga famire tegeesigamako oba abaana tebageesigamako kugawa kitiibwa kyenaali yagadde DNA yandibadde ekola naye omuntu bw'abanga afudde n'aleka abaana mu ddaame abaana be abawandiise mu ddaame lwaki oba obakebera nga bawandiise mu ddaame lwaki obakebera ekyokubiri amadaame gakyusibwe gye gaterekebwa amadaame gaterekebwe ng'ebyapa omuntu asasula akasente bwe kati ne bateeka eddaame lye amalaame gye gakuumirwa kubanga minisitule gavumenti ne beegitaddewo abantu bajja giteekamu ssente kati n'osigala kugamba nti mukwano gwange nasaasira ninayo eddaame mu minisitule kati ono nasaasira n'ayogera bogezi ku lumbe nti omugenzi yaŋŋamba ayina ki eddaame ne ligenda ne liggyibwayo mu gavumenti nga liraga nti gundi alese abaana 7 wabula bano abajja nga bagamba nti ono ye kitaffe bakeberebwe bano tebalina kukeberebwa abaali mu ki kubanga tomanyi oli gyavudde n'abantu gwe okebeza otya abaana omusaayi gwe ngaani kubanga bino byaliwo era abantu bangi abajja efamire mu bwavu nga si baawaka omwana n'afuna ssente mu baana 2 kitaawe baazaala omwana omu n'afuna ate gwe yayenda obwe atali wuwe n'ayamba banne ne basituka nga guli omusaayi gwali mufu ng'obwavu bwakuguluma paka ku luwonzi gwe n'oleeta DNA n'esula abaana ati si bamugenzi abaliyambye bali ebyenfuna bino n'engeri gye bigabanyizibwamu mbi ereese obuzibu mu bantu omuntu n'afa emaali n'egabanyizibwa oba n'egaana okugabanyizibwa abantu waliwo ekintu kye batamanyi nze bwe mmala nze nina poloti nina amamoroka nina buli kimu bwe mma akyali mulamu biba byange
bwenfa banyini byo basoba mbatano ababirinze banyini byo nze bwe mala okufa bwenti banyini bibate bikyali kisonga sumbu abantu omwana jana kati bampe kyange entunde olina kati ayogera ngani ngoyo obwongo akyabutadde ku mufu omufu amulabanga omulamu kyegambo bo kyegera ebintu by'omufu tebisobola kubeerawo kubanga ye yaliwo nga bibi omu kati avuddewo by'abantu 2 by'abantu 10 okyegera kitegeeza ki singa engaba nebeera ntuufu ku bintu by'omugenzi ne mulekawo ettaka ery'ekijja nti we muziikwa entalo zijja kukendera mu famire ekisinga osibya entalo mu famire be baana babeera mu famire babazaala abaana 10 mulimu abaana 3 abaafunamu akasente nga balina ebitoso bye bawa bano 7 nti tewali kigenda ttundibwa lwokuba bo bali buki bali bulungi ne bajuliza kitaabwe taata nga teyabitunda taata byali bibyomu kati by'abantu 10 ono gwogaana otunda ebintu abiinako omugabo kati okumalawo entalo ezo zonna DNA mwana si wa wano si wa gundi okumalawo kuba byanfuna bye bibireeta era nfuna omuntu okutuuka okugamba nti abaana bakafeero bakeberebwe akyogera lwakataka kalina emasaaba buyikawe musajja atu oba 10 obwasigala ono agamba ono nti bakutwale ku DNA lwabukaliki singa kafeero talina kiyaleka baaligenze mu DNA era buli eyandize nti ndi mwana wa kafeero bamuga nti tuuliraawo tuuliraawo so abasajja bakyali abalamu bw'okyali mulamu mu nsi mu ddaami teekamu abaana bo ate oteeke wansi ekigambo ekigamba nti tebakeberebwanga wabula oteekewo ogambe nti alijja nga bagamba nti wange akeberebwe gwe siwandiise wano ekyo kimu ekyokubiri teeka mu ddaami nti bwenfanga emaali yange yonna egabanyizibwe be kikwatako nga tewannayita myezi emeka 2 ate bagigabane kyenkanyi kiri ajja kuddamu kukola ki kukaayana kutere agenda kuddamu kukaayana ekyokubiri baako ettaka ly'olaamire litatundwa noga lino terina kuvaawo bajjajjaffe ettaka ly'ekijja baaliramiranga baana bawala lwaki anti baamanyanga nti omukazi tasobola kutunda abasajja batunda era abasajja tebaabalaamiranga ttaka lya kijja era ekyewuunyisa abasajja baatundanga ettaka ery'ekijja ettaka lye baabalaamira ate ne bakomawo ku kijja okitegeera kati gavumenti erina etteeka waliwo etteeka eriri mu mateeka g'ebyettaka nti bwe mba nalaamira abaana 4 ettaka asembyeyo okufa abannyini ettaka eri okitegeera asembyeyo okukola ki okufa kati ye bannyini ttaka eryo kati abasinga abantu abasinga bali mu byalo eyo naye nga ettaka baliriko mu bukyamu ettaka balitundatunda dda buli woba n'ebyobugagga n'ofa nga toteeseteese bantu bano bozadde nga tobakumyekumye kubeera wamu bye bivaamu ng'ofudde kale ebintu byakafeero binakuwaza naye nga kintu kitono nnyo nedda abaana oli be yaleka nti babe era bajja kusigala nga babe oba si babe DNA ng'ebabodde nga yabaleka nti babe kati bwe babola oyagala bakole batya bagende bagoba mu kika bwe ndowooza kugambi oli abaana be yasongako nti babe obakebeza otya omusaayi nkutegedde kyogamba ne bona bagambye balinze wiiki ejja 25 kwata abaana omugenzi byakulaga nti babe bateeka ebbali kwata baataakulaga batwale ku DNA ekyo kyekirungi lwaki okebeza abaana boolyo batwala ku DNA kisanyukirako yadde wabula nga ate ekyokumuziikula nekisanyukira okufuna obwenkanyi kituufu kubanga omufu tasa ategeerera balamu abalamu be balina okutegeerera omufu kituufu ane walabye gundi Elias Lukwago ne bamututte mu basement eyo biki nate bayi bagenda mu abeil baganya mu abeil ne mama yankwasiza ekisa
Byeri yasulukwago. Nyawe ne poete sira katumulekere bantu abamu batubiveme tubalabe bulabi. Amanye mu bisibyo. Anti kati byonna byamutuuseeko bigwa mu mulimo gwe. Kyensobola okugamba abantu nti bw'oba ofunye obuzibu nabasobola okuwolereza baba bangi. Naye atasobola okutaasa baba batono. Kina kindi osobola okufuna obuzibu n'ofuna abakuwolereza nga bangi naye nga mu abo bonna temuli sobola kutaasa. Yenna alina ku ddoboozi. Ebyo nno Katonda ebintu ebimu byasinga oleeta mu nsaba alese byakulabirako. Nti ekituuse ku oli. Ate ggwe. Nti abavubuka bangi abaagadde okukwata ekkubo ly'ebyobufuzi okugufuula omulimu. Nze nno bensaasidde. Nze bensaasidde abakutte ekkubo ery'ebyobufuzi okugufuula omulimu. Mu bulamu eriyo ebintu ebisobola okukyuka nga tobyenyigiddeemu. Naye eriyo ebintu ebitasobola kukyuka nga tobyenyigiddeemu. Ne bw'oba toyagala gavumenti eno, ne bw'oba ogyagala, ejja kukyuka. Kituufu. Yadde toyogedde, yadde okoze eki. Naye ate bw'otalwane kuzimba nju y'abaana, ojja baleka muzigera tebalifuna waabo. Osigale ng'onenya gavumenti. Okyagala kyagamba nti amaanyi go g'oyina wano ng'okyali muvubuka ge wantadde mu kukolerera abantu babaddewo batya. Kubanga byonna obirabyeko. Ensi gy'olimu toli mupya, oli musajja mukulu, toli mupya. Bangi bendaba ng'ayogera bambi omulaba anoonya simpasi. N'osaasira abaana be. Jolini, ffenna tusobola okwogera. Naye tulina ekituli munda. Ninga kankole ki? Kubanga era bangi era bakwatibwa n'olaba omukazi n'abaana balaajana. Naye ng'omuntu ali mu tageti zennyini ez'okukwatibwa ye asazeewo agufuula omulimu. Oli mutuufu. Nze sigana bavubuka kuyingira byabufuzi mubiyingire mu mbeera entuufu. Mubiyingire ng'olabawo gaapu etagenda kusuula mu kkomera kuttibwa kubanga bano abaana b'olina abato. Bw'ogenda otteeka mbuzibu. Bw'ogenda otteeka mbuzibu. So amagezi gempa abaana ddala bano aba ku TikTok. Abala bali South Africa eyo. Abala bali Dubai. Bambi n'omulaba nga kituufu alina omutima gw'okulwanirira ensi ye. Naye ng'ate okulwanira famire ye yakusuula. Kubanga toyinza kulwanira nsi yo na famire yo tebikwatagana bibiri. Olina kulwanirako kimu. Olina kulwanirako kimu. Kubuulira mazima. Gwe tolaba abagagga walabye omugagga mu Kampala awaana gavumenti. Naye gwe olowooza nti si ye yandibadde awaana. Nti sijja kuyingira mu byabufuzi kankolerera abaana. Ate era abavubuka era njagala mbagana. Noona atalwana. Noona atakuwagira. Era aganyulwa kyenkanyi mu buyinza obukyuse. Nze ne bwe naasirika gavumenti ejja kugenda. Ne bwe naayogera ejja kugenda. Wabula ate bwe naayogera kuliko busaladizi. Obugenda okunkubawa. Eruzira abaana bano abato ngenda baleka ntya. Avubuka bangi nasala walwa ne gavumenti nga kyalina abaana abato. Bamukutte bamukasusa eruzira. Ensi emusaasidde nnyo nnyo. Era omuganda agamba nti okusaasira okubagiza okutono kusinga okusaasira okungi. Ebyobufuzi bijjuddemu okusaasira kungi. Naye okubagiza kuki? Kutono. Nze omuvubuka ngoberera. Amagezi gemuwa kuva mu byabufuzi anoonye ssente akole. Kubanga Amini yaliwo wano, Obote yaliwo. Abaali tebaagala Obote n'Amini si be beenyigira mu lutalo lwatwala bali. Neera bali baakola ki? Babatwala. Bw'oba toyagala gavumenti oba ogyagala ejja kugenda. Naye gwe sooka ofakasinga kubikwatako direct. Abaana mbaleseewa. Abaana bange basomye batya. Naye kakati ate gwe okutte ekkubo erikasuka eruzira. Erikasuka simanya mu basement z'empulira. Bano abaana basigaddewa. Naye biwanvu. Ojja kutya. Njaga tugenda kubitambula katono then tuddawo. Ekyalo ekitambula ekirala omuwala n'agenda mu bufumbo myaka 2. Myezi 2 gyokka. Katono wali bw'amaanyi n'avaayo. Ne bagamba mbu yabbye ebintu.
N'abaana alaga ka video ne bagamba leba nanga basajja balimba. Nyumba ki bintu bino byali mu nyumba ne bagamba lwaki mulimba nnyo. Kwegamba ne tudda ku side y'omusajja fa abasinga ne tugaba lwaki mulimba nnyo. Kyaka ya mulimba. Waliwo abantu bo nga wobalimba kabaala. Nga yetajja gumiikiriza. Nga tajja mama kabulinga n'embaga kabulinga wansuubiza okumpa emmotoka wansuubiza okumpa kisibiraba. Tulankuviira. Abena gamba kata eyembaga bannange yebbeyi gye baakola yandigumye. Sente buli omu afaanana. Kati olusinga nze nabadde ku side y'omuwala nze nga ngamba lwaki abasajja butulimba nnyo lwaki temwogera nnyo mazima. Ante kati kale mulimba n'ekisukka gamba nze ndowooza genda ku level gy'osobola lwaki oteeka ku level etaliyo wati sobola mbaga gamba sibola mbaga sawa ndeka noonya kale atayagala mbaga. Ante kati ekizibu kye tusanga kiri kimu ensonga z'omukwano ezo buli muntu aba nekyayogera nga kituufu bombi kubaagalana buli omu aba naki aba n'ensonga ze babagamne soko bw'owiza omusajja owizako n'omukazi naye experience gye nina mu mukwano abasajja tumanye embeera z'abakazi baffe ne kye basobola okukola. Omukazi asibe ebintu agende ekyo tekiba kipya ku gwe yamuwasa n'omukazi abba n'agenda. Eri abantu betuwangana nabo mu bulamu naye ng'olaba embeera zammwe zakusika muguwa. Ekyo kye nagamba abasajja nti kati gwe atayagala mbaga gwe abasiba abaga nze sikkaanya na musajja kukuba mbaga kubanga embaga ekigendera ky'embaga kufuna bufumbo obutukuvu mu ggulu mube nga temukyali mu kikolwa kya bwenzi. Olwaleero embaga bagikozesa kubba kutulugunya kubuulira tuba tubaza abamu akola embaga olw'okuba alina abantu bangi bamusondere n'alangirira embaga n'agamba nti nina embaga. Abalala ayinza okuwasa omukazi nga musuubiza embaga n'okumwanjula. Ffe abakazi bwe twali tubawasa twabasuubiza bwana tuve mu bwavu. Nze sisuubizangako omukazi mukolo. Nabe nkukubuuza nengamba njagala mukolo ngamba sijja kukola oba ngamba onsuubiza n'ogamba tujja kukola. Ffe tetuyinza nakukola mukolo wakakati. Tetusobola kubanga ebikyatubanja bingi ate nga bikulu. Toyina bw'ogamba mukazi nti tukwate obukadde 7 tukole embaga nga twetaagayo n'obuyumba obw'abapangisa omunaava fiizo w'abaana. Toyinza kugamba mukazi nti tukwate $5,000,000 twanjule ng'eriyo ebikyatubanja mu bulamu. Naye eriyo abakyala n'agamba bbaawe banjule naye nga bali bubi n'alemerako. Eriyo ne famire ez'obujanja bwesimanya maama ne taata tebasembera bw'obeera mu bufumbo nga temuli bagatte bubali tebasembera. Kiki ekibagaana okusembera? Kakati nze ngwe ku mabanja nkole embaga musembere. Bwe musembera nfunamu ki? Bingi tubirabyeko oli n'akola embaga mbutaata tebakyasembera. Birina okukola embaga. Kakati kyogamba nti sente z'embaga bwe mba sizirina temuli sembera oba munteekako pressure kuba mulaba kyenzitowa. Waliwo n'ekyo. Butugende maama akulabe ng'akyali mulamu. Siba kukufuna teyalifudde. Kubanga byonna ensobi zonna zonkozesa sente ne zifa nga tezidda naawe ogenda bitomera. Ate ffe abasajja ennaku tetuluma nnyo nga mu bakazi. Bale manyi mbangu tedde mu loosi kubanga jjukira bawewoze sente mabanja. Omusajja ayiiya. Omusajja ne waba talina waakolera. Bangi muno mu Kampala nga talina waakolera nga bulooka. Naye ng'agatta akasente n'afuna sente. Ne yeenywera kabbiya n'akola ki? Naye omukazi atuuka mu mbeera nga takyalina kyazzaako. Kale abasajja nandibadde mbawa amagezi. Bagamba dda towasa mukazi kugenda mu ndagaano za mpeta n'ambaga. Omukazi bw'oba omuwasa omukazi muwase nga mwesuubiza kukola. Ekyakubiri wasa omukazi alina interest ezaagala obufumbo. Tofosinga muntu kumuwasa.
tuwasa muntu wa kirasi ya waggulu kuba oli waggulu kubanga obufumbo ononyamu mirembe yagenda kumenya oli looya ononya mukazi looya oli mulamuzi ononya mulamuzi munno oli mugagga ononya muwala wa mugagga wa gundi mu nsi tunonya kitiibwa kizibu nnyo okujja ekitiibwa ku muntu bwe mwenkana enfuna kizibu omuntu yandibadde abeera n'omukyala ateeka ekitiibwa mu by'omukolera ne ssente sikina kibagamba dda bakitegeere nti bw'obanga mungu akuwanzeeko akalusu n'ofunamu akasente bw'abanga omukyala kale ali bulungi oba ava mu famire ennungi ng'alina sayini z'obufumbo muwase bw'aba tazirina muleke abasajja bangi n'akwata omukazi n'amukuba mu apartment alina enjala mpanvu ziti owulira bw'amugja waka bw'amuyingiza javas bw'amutwala ku KFC bw'amutwala mu mmere ya mitwalo 5 bwe baddeeka basidde pato ebazikola ne milioni 2-3 ye life bambi bonna bato bonna bato ye alaba alina omukazi ow'okuwasa naye yerabira obunene okuyandiyabidde nti omukazi ono ajja kuwasibwa ye mukazi akyasobola okwoza engoye okufumba n'okubeera awaka n'okuteekamu ekitiibwa elementi ezo azirina omukazi ateekeddwa okuwa ekitiibwa wakati ng'ate omunyigiriza ya kubanga nze nina okudda awaka saa 8 ogw'ekiro lwe binkutte oleme kunziramu bubi ontegeere otegeera nina obutasula waka nga nalemereddwa okukubira essimu tisigenda kudda yadde wasuze otunula olw'obunkenke naye nsaba ontegeere nga tusisinkanye kyezigenda okulaga matiriyo otegeera naye osanga obufumbo dolini omusajja buli mwaka agula iPhone eriko simanyi akyusa emmotoka ebimanyiiza kwe kubanga iPhone 17 tannagiwa mukazi akyalina 16 mbuka kati banyiizeeka nolaba embwezo mbu omukazi tamukyusiriza mmoroka mbu omukazi tamukoledde baasidde pati nga be bantu bemwateeka mu maka temugenda kufuna mirembe kubanga kika beyamanyiiza nange temugenda kufuna mirembe gwe wayingira mu bufumbo obwo bwe butyo njafuna mirembe tetali dolini bantu batono nnyo mu bufumbo abawasanga bali bulungi nga bagagga abayina emirembe ku 10 kuliko 10 abantu bonna abali obulungi mu bufumbo befuna baavu kika omukazi omwe abantu omusanga abuyana amanji yava asula mbanne bana ye talina mulimu bagana mugoba alina okuleeta 10,000 buli mwezi naye nazo taziraba natuuka nagati munekambeereko wano oba okumugatira tubeere ffenna nga alaba omutikudde omugugu abakazi bangi bebawasizza nga mwiti mwe bamuwasirizza nga bamuwasa lwakuna yasemba kulya mandi mukazi wattu si malaaya talina mulimu naye nga asemba kulya mandi alina mikwano gye bayingira bukya abakyala mwebali nga tamanyi bya biduubula naye nga alina banna basasula ennyumba bayingira bukya otegeera nagamba kati okumugamba nti jja tubeere ffenna ng'alina memories aliira mu budde wamupangisiriza ennyumba owadde bazadde b'ekitiibwa omulabiridde bulungi kati nga kyonna ekigwawo ajjukira gye wamujja naye abantu bagenze mu bufumbo ngo omukazi obulamu bwajjukira obulamu bwe bwafa bufi bwe wamusangamu omukazi gwe wajja mu gavana ate kakati omutwala wa maama Nakyondwa agenda kujjukirako ki nti wamukolera kino so abasajja amagezi gembawa mwewala embaga mwewala okuwasa kkala z'abakazi obulungi bw'omukazi bukoma ku myaka 35 omukazi eri haja atasiba natugamba ali beautiful haja ati emyaka gye tukyaswa bawe taswata embaga nti yawasa omukazi omubi bagamba bugambi nedda kyekyo bulungi kyamuvaako emyaka gyalimu bagamba bugambi nti bambi oye maama w'abali abaana okategedde kino kyogamba nti obannanga alina ekikazi kya myaka 10 just kuva ku 25 mu 35 ategeeza bwe tusuka 35 tuba tetulina nakweyita beautiful tuli awo kyengezako okulaga abavubuka byo tesi ya lubeerera ey'omukazi ekugwiranya nkitegeera okitegeera newembeera nga ntusiza ana
Tamba nchali mulungi kabaya tugera tusakatale. Kakati omusajja anoonya omukazi omulungi oba omuwala anoonya omukazi omulungi ye nnyina afaanana ati oba kitaawe ate ye yazaala ggwe ow'ekitalo. Okategeera waliyo omukazi w'emyaka 45 gwaga nti omukazi yawasa omubi wali okiwuliddeko ujali era babigamba ba myaka 2 ekikazi nga yakitomera. Okategedde funa omuntu mu bulamu asobola okuwa emirembe. Emirembe gitambulira ku bikolwa n'essuubi ebikolwa ebiriwo kati n'essuubi mu maaso. Naye oyagadde omuntu gw'otalamu mirembe gyonna oyagala famire ennungi oyagala ki kale biwanvu. Naye nze ekisinga obukulu nze bwe nali mpasa omukazi abakazi bonna bempasizzaako mpasizza abakazi abawera 7. Naye nze mu bakazi be nawasa siinaako omukazi gwe nasaba bufumbo wabula nawanga nnyo ekitiibwa oyo abunsabye endowooza ye n'enjuwa ekitiibwa. Kazi naŋŋamba nti njagala kubeera naawe nakiwanga nnyo ekitiibwa era namugambanga nti jangu nti kanneetegeke nzije wiikendi nengenda nengula essigiri nengiteeka awako essowaani naki ne tutambula era bwe yaŋŋambanga nti nkooye nakyo nakiwanga nnyo ekitiibwa. Kyantwalira ebbanga ddene okufuna omukazi ayogera ebigambo byategeeza. Nina omukyala kati maze naye emyaka tugenda mu 2. Mpangadde naye emyaka 2. Naye namugamba nga bwonsabye tubeere ffenna totya kunsaba kugenda atonte muli. Bw'oba nkooye ŋŋamba? Bw'oba nkooye ŋŋamba kubanga sigenda kulekeraawo okuweerera baana. Buli saavisi gy'ofuna wano ogenda sigala ogifuna enjawulo egenda kubeemu tetukyali ffenna. Tosirikira kintu kunzita. Mbuulire ekitakunyizizza nkikole. Ekikunyiza akole ki? Bano abakazi abawaka baagala nnyo bagulira amapoloti bazimbira. Eriyo omusajja agamba nti nze sijja kuzimba nnyumba nga sinnatereeza kapito. Mugulire akapoloti ake miliyoni 3. Mugwe poloti gye waŋŋamba yiiyo. Kati kanoonya amatafaali nkole ki? Abasajja abafumbo muyige okuteeka abakazi bamwe bibaagala okubiteekamu ekitiibwa. Kubanga bitono. Omukazi w'awaka asobola okuba nga kintu kyasinga okwetaaga ku birthday y'omwana wo obeerewo. Obeerewo. Okitegeera? Asigena musanyusa. Nga kijja musanyusa. Embuzi zibutebazitegeera nze mukwano gwange yagamba mukazi we nti aguze poloti miliyoni 4. Namugamba bakubbye naawe. Twali tugula poloti miliyoni 10 ebannungi. Emboozi gyamugamba nzito. Emboozi gyagamba omukazi nzito. Oyina kuteekamu yiye ekitiibwa gyanyumya. Omukazi ayagala kubeerako obeere ku birthday ya mutabani we. Yadde oli biliyoni yadde oli ki kino kirabanga ekyobusiru. Ekyo munnange mukazi wo kulabirira bw'atyo n'onyirira. Ekyo ye kyekimusanyusa. Beera ku birthday y'omwana eggwe. Ajasanyuka. Okategeera ke ngamba. Omukazi asobola okubeerawo ng'ayagala omuvugeko. Omutwaleko mu saaluuni. Ng'ekyo kikyayagala. Tekikye nakugamba nti teriyo omukazi akkiriza nti bba yagaggawala. Ne bw'ogaggawala omukazi asigala akulabira mu bwavu. Era omugagga era so atambula mukazi we out. Omusajja n'agaba emitwalo 10. Omukazi n'atanyiiga. Ajja mubuuza omwadde zaaki ezo zonna. Ayinza obutakimubuuza. Naye kimuluma. Okitegeera kati mitwalo sente oyonoona zaaki. Ye takulaba nga mugagga. Kati bw'obanga olina omukazi awaka kubanga ati ffe abasajja obwongo bwaffe bunene mu kunoonya ssente naye si bunene mu kwagala. Abasajja tumanyi kwagalibwa naye tetumanyi kwagala. Sojja ffenna mu mukwano tuli ba viewers. Kati gwosa okulaba obwerere bwange nga n'amaanyi g'ekisajja sirina nakyekkozeeko naye ng'oyagala nze n'otuuka n'okunnoonyeza eddagala onzijanjabi. Nze bw'otawooma emisinde n'ezaalo giyinza obutazisasula. Ffe tuli ba view ki? Era ffe abasajja twagala nnyo abatulemeddeko. Bw'oba onoonya omusajja era abakazi bonna abasinga okuba abawuulu
tebamanyi kulemerako. Abakazi abasinga okuba mu bufumba abawangula bamanyi okulemerako. Kike nakugamba. Lemera. Omukazi mubadde mwogera bulungi notukanga tokyakwata simu ye nakuba. Nakubisa endala. Geno wagiblokinze. Omblokinze no ojja kutambula ensi. Kubana abakazi abalwadde ojja kunonya nakwagala abule. Okatagala ke kugamba. Amagezi negakomawo. Nada komongo naddamu ne luli. Nadamena nakubira ku namba eri. Ku namba eri. Abakazi abamanyi okulemerako omusajja nanyiga namubuuza lwaki. Omusajja natuuka n'agamba naye nfaaki. Lwaki sigenda noono? Noono. Ome tubeera mu mbeera nga tetunnawasa. Omukazi n'akulaba ne sayini zonna nti olina abakazi abalala. Naye nga tekimulya. N'alwana akusiga. Omukazi n'atuuka okuba nga obadde naye emyaka 3. Naye nga tasobola kujjawo nga tomukubidde. Okimanyi ekyo? Gyebali. Oluusi n'omubuuza lwaki nagamba ate munnakati bwenzija nga aliwo omuntu. Namubuuza ate aliwa. Ndeka munnange. Gyebali. Ng'olaba yakwagala n'ebibi byo byonna. Kituufu. Kisa abakazi nabagamba abasajja mubeezingeko. Omusajja bwakukyawa muyole ettaka watudde mukange. Buyole ekigere ky'engatto ye. Nina mukwano gwange nina mukwano gwange. Bali Ntebe Road awo. N'agamba omukazi nti nkumazi. Awulira? Omusajja bwe yasitula ebigere bibiri omukazi n'ajja n'ayoola ettaka n'afumuuka emisinde. Nga ne bakanyama tebasobola mugoba naye ng'akanga mukanga. Nakati nedda sinnakukyawa nze mbadde nsaaga. Kakati yafumba balina abaana bameka. Bana. Yatya. Omusajja bera ne mu relationship mugambe nti engeri gyekwagadde bw'olinta tekiri kutta oli kyekangira awo. Nti ogambye eki? Manye. Nti nze engeri gyenkwagadde n'omutima gwange. Emyaka gye nina saagalangako bwenti. Naye nkubira akaterega lw'olimenya omutima. Ojja kundaba. Eyatta kojja wange tuli tuti. Okateka kye gamba. Kati omusajja buli wakukyawa engeri gy'afuna n'okutya aloota ebirooto ebibi ekiralowooza omuloga. So toyina bw'omuloga muyiga okweguya abantu mu mukwano. Okay. Tegedde. Katoga mbwena byagala tuyigiriza leero. Era ebimu ndowooza tubyogedde naye tugenda kusuku tugenda ku yambandizeeko bunnasaasira. Nasaasira leero kati tugenda. Lwaki okola ero? Nze saasoma. Naye nakupa bukopi wano ng'owandiika. So, kakati twogedde ku mukwano. Twogedde ku mukwano. Kye njagala okugamba abantu naddala mu Buganda wano. Abavubuka okutunda ettaka kususse mu Buganda. Mu Buganda mwe muli poloti y'emitwalo 5. Mu Buganda mwe muli poloti ey'akakadde. Mu Buganda mu batunda ettaka nga n'ennyini yo tebamumadde ssente. Bamusibyeko. Simanyi lwaki abantu balowooza nti ssente kya bbeeyo singa ettaka. Twetaaga okusomesa abantu era ekyo njagala nyambibweko Katikkiro wa Buganda. Musomese abantu engeri gye basobola okukozesa ettaka zaani okulitunda. Kituufu. Olwaleero omuntu aba ne eka z'ettaka 4 n'azitunda miliyoni 3 mu Buganda wano. Bamwe miliyoni 10 na meka. Kyokka nga eryo ettaka lyaliko ne bwagula embizi 5 za mitwalo 6 mu mwaka bamaze okulaba afuye ssente ezo. Yagakola walabye wembuzi gwe bayisaamu eggaali? Owembuzi namulaga bayisaamu eggaali. Naye ayinza okuba nga kyakola tekiri mu mateeka naye nga mwesiimu. Naye mama 7.5. Kale. Ati mune ebyembuzi ebyo mune bibuzaabuza nabyo. Manyi kakati naawe mbuzi. Embuzi ye 7.5 eyo. Nze gye sitegeera. Nange tekabitegedde naye. Naye ekirungi yagamba nti embuzi ate bw'obutuuka otunda yazigula. Yazigula. Ndowooza naye agula 7.5. Siba kiba banatangaaza aba comment section. Kubanga omwaka ng'ofuna mbuzi zo 2. Nanti kituufu naye za 7.5 era ndowooza. Kubanga wanguza 7 meka
5 kano tananga mbawe n'embuzi zange 3 ku farm ngompe milioni zange 2.2 mu meka nga ngenda ate nzo kunguza embuzi 7.5 nga ate yazaala ya 2 ngati nayo nkulu ekyo loza tebajja okututangaza bajja tunyonyola kubanga embuzi nze nawe bayakakadde nakyo si kiinaako buzibu kuba naye kaagigula kuba yagula ng'otuusa okutunda yagula kati oba yakakadde oba yabubiri tekiina ndowooza buzibu kubanga nange mbagitunda agenda kumpa mmeka ng'oseka olina kyomanyi oba gw'ogamba nti bajinguza 7.5 nze bwentuuka okutunda bandetera muguzi bweru nanga nti ampa 2.5 nze langa bwendowooza naye nga bwogabe bajja tunyonyola ndowoozeera ojja kututangaazamu naye kati bantu abavubuka bano bayiza bwe balowooza nti okwera essente ye bw'aba zirabako wali essente abamanyi mugagga bwe tuyina n'atuuka ekiseera n'atunda ettaka n'atunda ettaka ate ng'ate nze kyemmanyi okuva edda banga buli mwaka ettaka lyeyongera okukola ki appreciating kati mu Luganda simanyi bakitegeeza bati libeera lyeyongerako value mu Luganda okimanyi ekyo okwongerako value mu ssente naye ebimu ku bireesa obuzibu mu Uganda bigenda okufuula Abaganda emmomboze kwe kubanga tebasomeseddwa kukuuma byabwe. Muganda wano osanga omusajja n'agula amaka biliyoni egi sente zigula square mile y'ettaka n'azizimbamu enju emunyonyo era gye bali omuganda ng'alina eka 3 mu kyalo kuba muziika kituufu gye bali kankubulire nasaasira tewaliyo kintu kyenkana ttaka value tewali kintu kyenkana ttaka ddene value naye ekisinze okutusumbuwa ffe wano tubulivingira nnyo mu ssente okusinga ettaka tetumanyi tugenda kukozesa ttaka so kakati njagala bannaffe abali ku kyeyo ate emmotoka n'ettaka soko ŋŋambe kutya bwe mba nga nfunye ssente essaawa zino sirina ttaka sirina mmotoka ompa advice kinga bwe mba ndi muvubuka ngule kinteeke mu ttaka nteeke mu mmotoka kuba jjukira emmotoka bwengituula menaku zebagamba ino omugaso gw'amaanyi naye kati abavubuka bo bagala kweraga n'emmotoka emmotoka terina buzibu muntu kugigula era omuntu emmotoka n'ettaka oba oyagala nsooke ngule ki omuntu yandisoose eggula mmotoka kubanga omuntu watuukira ofuna ssente ezigula ettaka n'emirimu gye giba giteredde taba bubi wabula ekizibu ekiriwo emmotoka ey'emmeka okategedde ekisinga okusumbuwa abantu agula emmotoka ey'omuntu alina okukozesa miliyoni 5 nga yagiguze ng'akozesa 4 okategedde nti buli muntu yandibadde n'emmotoka naye ey'emmeka mu nfuna olina kuba mmotoka yasene mmeka nkutegedde omuntu akwata iPhone 17 nga talina mulimu kituufu abaana mwebali abaweereza bangi ng'ayinemu apartment yakakadde no nga talina mulimu sente bazijjawa emmotoka omuntu yandisoose n'agula emmotoka mu bulamu nga Mungu amuwadde ku ssente okusobola okutambula kubanga waliwo abantu abakeera ennyo waliwo omuntu ng'emmotoka agyetaaga nga si kyakwejalabya ng'emmotoka agyetaaga okusinziira gy'asula ekyokubiri buli w'osooka n'ogula emmotoka oyanguyira okugula poloti abantu gye balaba ng'ewala nga gw'olaba kumpi omuntu atambuza ebigere alwawo okugula poloti olw'ensonga ye ebibanja alaba bamulambuza wala gutegeera ekyegeera omuntu atambuza ebigere toyinza mujjako miliyoni ezi abimanyi omuntu atambuza ebigere tosa mujjako miliyoni zezi muguza ttaka kubanga mugenda kulinnya takisi agambye nti ndagawo nvaayo ntya ku makya naye alina emmotoka akola ki omuntu alina emmotoka afuna ekitiibwa mu bantu omuntu alina emmotoka aba afunye kye tuyita social capital omuntu alina emmotoka asobola okuba n'abantu asobola okwewolako miliyoni 5 nga talina kyasinze omuntu alina emmotoka afuna trust mirimu gy'akola ne banne okitegeera nti asobola okugenda ewa Kaboggoza amu ebintu bya bukadde 5 bajja zireeta ku Sande Kaboggoza amanyi kubanga ekyobugagga emmotoka tetegeeza bugagga emmotoka baaji eraga omuntu nti mugagga abantu tebatya emmotoka muntu gy'avuga
naye abantu batya ne babuuza avuga emmotoka eyo alina byenkana ki okategedde omuntu bagira mu Range Rover tebagitya naye bagamba amaka kati gaalina oyo apartment zaalina kubanga emmotoka eronkoma eraga muntu nti alina kye yeekoledde mu nsi eringa bbaaji omuntu bw'obanga otambuza ebigere tosobola kuba na mikwano gitegeerekeka mikono nayo gina class omuntu ayina emmotoka asifuna emikwano emirungi ku layisi abantu baagala nnyo okufuula abantu mikwano gyabwe nga tebabala mu mbeera ya kubasabiriza kagamba kategeera tolina olina emmotoka njirina bw'okuba essimu yakisinza butagikwata togenda tosobola kunkubira simu ng'osaba emitwalo 2 okitegeera naye abantu abatambuza ebigere kyobala omuntu atambuza ebigere bw'ogula emmotoka emikwano gino gitambuza ebigere gigenda gikuddukako mpola kubanga batuuka ne batakkiriza nti olina eddala kubakola ki omuntu n'agamba mpa ku mmotoka ngendeko mu kyalo kyasaba akimanyi yatunulidde gitwala gizza bweggwawo ogenda kuŋŋamba ki aye tebakola service bansesa ogenda nakunyiigira ekyokubiri bwe nfuna emmotoka mba sikyalina kiro na misana ntambula nga bwe njagala ate bwe nfuna emmotoka neeyongerako abantu abanjagala omuntu alina emmotoka tomuzanyiranga mu bulamu by'osooka nga okukola mbulamu mmotoka kubanga olunaku lw'okwata ekirunzo ky'emmotoka bw'ofuna emikwano egirina emmotoka bw'oligenda ku mbaga y'omuntu alina emmotoka paakingi eba ejjudde emmotoka bw'oligenda ku paakingi y'omuntu akoze embaga ng'atambuza bigere paakingi eba ejjuddemu takisi ziriko kyotera kyankozi kositeriko ebintuntu abazze okukola ki ojja kujja ku mbaga okujja ku mbaga tosobola kugaggawala ng'olaga abantu nti oli bubi tosobola omuntu yenna okugaggawala olina okutambulira mu mbeera omuzungu gy'ayita impersonation pulira tosobola gaggawala abantu bonna abagaggawadde bakulembeza obulamu bwe bataliimu wabula bo bwe bakulembeza obulamu bwe bataliimu babikola tebafiirwa mpa ebintu bya miliyoni 10 sente ngenda kuzireeta ayina kawundo yasabako miliyoni aga naye gyavuga onamu ebintu alabanga ono omugaga yagula emmotoka y'obukadde 6 so bamubanja 3 mu mmeka naye ono mwesigwa ebintu eby'ekikumi bamuwadde agenda bitunda azeki azze sente kakati abantu abasinga yeeraga afiirwa n'agenda mu bbaala n'aspending obukadde 10 sente nezikola ki nezimugwako naye omuntu omugezi agenda ku ttaka lya miliyoni 5 ng'ayinako miliyoni 10 na mmeka n'agamba abafamire ndiguze mumpeemu omwezi gumu n'awaayo 15 naye wajja akola ki kati abantu njagala bakimanye nti emmoloka si kintu nti kiri awo kitambuza butambuza muntu naye omuntu ayina emmotoka level gy'aba aliko eba ndala kubanga alowoolezebwa ebinene omuntu ayina emmotoka osoosula mu nju ya Land Road emyaka egi ng'omusajja agamba nti ndikwata emmotoka mpe sente zange egi nasirika nabeera nga akutunuulira omuntu alina emmotoka yeewola ettooke wano wetujja ettooke omuntu alina emmotoka ng'ayavuwadde ayinza okulya amatooke g'omuntu emyezi egi namuza nti naalonga sente mmeka nti enkota ziri 6 naye nga naalonga ogumu sente bajja kukola ki amanyi bajja mmuwa bajja zireeta omuntu atambuza ebigere okubanja emyezi 3 ebintu ebisanga kabalaza bweru landlord abatakwesiga yadde n'akamu okitegera omuntu atambuza ebigere tuba na mukwano tebakulima nti eri omuntu atambuza ebigere aba n'omukwano gutya omukwano mugenda gujjawo naye omuntu yenna buli woba n'emmotoka obaako olunaku lw'okwata munno n'omutuuzaako mu mmoloka ne mutambulako abaana bo ne bagenda bajja ku ice cream kati omulembe gwakyuka abazadde bajja n'ebivangata bya KFC emabega abaana ku masomero ne balya kati gojja ozunga n'ebigere ku ssomero ly'omwana abaana kati beekweka ku masomero okitegeera sinanya muntu atambuza bigere nti musango naye omuntu yandibadde asooka n'agula emmotoka nga mukama akuwadde obusobozi wabula wandibadde ogula emmotoka ejja mu nfunayo yebadde ansa tuliko bikumaliza nonya ne cameraman obalazeewa
Munda bideke. Akonako tujja kateeka tebakatema. Njabaka. Tebakatema. The cameraman. Obalazeewa anyway. Tebakatema. Mune waliwo eyampadde story nga bwe nninda cameraman eyampadde story omuvubuka alina omuwala babadde bonna myaka 4 naye ng'alina kyalabye ekitategerekeka agenda okuddamu okwetegereza yali amukubira amasimu yajjanga buli weekend atandise okubeera nga takyajja buli weekend n'asirika kati lumu mwina geje mutapingamu amasimu ye yatapinga WhatsApp n'alaba conversation yagenda okutapinga conversation ng'omuwala abadde abazannya balinga basajja basukana mu 6 nga takikkiriza n'amuyita n'amugamba webaka noono kati onalera namugamba n'akaaba nagamba nsonyiwa sijja kuddamu naye mwaba abasajja bona boolabe ne bakana abasajja bakka 3 namulemerako nsonyiwa n'akaaba mbu namusonyiwa tokana ne mayite musonyiwa bwenzi naye yamusonyiwa banyere emyaka 3 naddamu namugamba tajja kuddamu naddamu era yasigala atapinga simu yagenda okuddamu era ng'era wali abalala baafunye kati bwe yamugambye namukubira essimu yamukubidde juzi namugamba naye manyi tukite nkoye tukite ngani agamba musajja yamukubidde no nga tukite mukazi namugamba by the way olubuto lulwo namugamba luto lwange nina olubuto namugamba by the way nerabye okugamba nina olubuto myezi 3 lulwo namugamba olubuto lwange nakulabye ng'olina ng'olugamba n'omulala nagamba awo yali ex wange just mujjamu bujja ssente kati ng'abuuza yabadde abuuza mbu akola atya kosi ne bamuvuma amugambye oli musiru omusajja baavumye omusajja kuba yeyawandisa ebbaluwa namugamba naye oli musiru omuntu mukama akuyambye gwe kennyini nno olabira ddala nga bannange bakuyambye bakutaasizza obulwadde tomanyi ng'oli kuwalimbu kubanga kiri kye badde ogambye mbu kuba yagambye n'omuwala mulungi kiri kye bagambye obuzibu bawasa nnyo kala na biki namugamba obadde mukama akubonyeza siriimu okyali awo olinze ogambe nsigalewo simanya sooka azaale tulabe omwana wo namugamba biki byoyogerako olwedde olabye ayebaka n'abasajja abangi kati nali mmanyi temusonyiwa bwensi oyo omusajja bakye balaavu kati kisinziira okubeera yekka kisinziira kubanga emyaka 4 nze bwe nzuula omukazi nti alina abasajja 3 ntandika kwambala kapiira n'okusalira ddala ssente zemuwa n'entuuka n'embutamu ye n'adduka olw'embeera kuba mbanzudde nti eriyo bannange abamumpeera bwansaba 5 manya nti n'oli ajja gimuwa aba anoonya 10 n'emeka ze nensala bwesazi naye gumu 2 nze omukazi bwe muzuula nti atugattika 3 nga kikwatidde mu ssimu nze kabaaye kyenjagala omanyi ntandika kwambala kapiira buli bwajja tomugamba ntandika kwambala kapiira ne siddamu kumuwa 11 yadduka lwa mbeera ng'alaba muliira bwereere naga nti kambe kasajja kagwa dda kiri sikyogera nze gwe tokyogera anti gwe nkyogera nja kulumwa ngambye waki oba kiki anti omukazi agenda naganza abasajja sibaagala kolerere bankwana bukwanino kati oba ngambye byaki kati omuleka nadduka olw'embeera ekyokubiri nsobola okuleka omukazi oyo nga nina kyemufunamu osobola omuleka nga nina kyemufunamu mu byenfuna n'otamugamba n'osirika omukazi ayinza okuba tali bubi ndabye alina abasajja 3 nga nina kyemufunamu mu byenfuna muleka n'oguma n'osirika nguma n'embeerawo nina kyemufunamu era ne bwemba nkiri nkyogerako kuba nsoofuna siriimu kituufu kiri nkyogerako naye nga sikyogerera mu mbeera yakumulaga nti nkutadde ng'omugamba beera careful wekuuma era nsobola mugamba nti ekyamazima oyina abantu abasoba mu abakwagala abakwebaka nako ebitero mbadde mbimanyi okumala ebbanga naye nga mbirabyeku naye bw'onondeetera obulwadde nja kutemamu ebitundu ebyo naye banayekambaayi kutiisatiisa kweggamba olina omutiisatiisa nakitenne ekigambo olabanga ekitono waliwo yagamba omusajja yangambako lumumba omukazi yamugamba nti oli mukwenda nkulaba n'okukimanya nkimanyi naye bw'olindeetera obulwadde
nja kusala kwaka no musajja yakaka yagamba banake nga buli wengenda kwata kapira yagamba jakuzi tena balusubiza dotuleka ebyenda kungulu kakola byonna byokola mbiraba ndetera bulwadde nebwe balinkebera nga ndi mulwadde siri kikugamba kuba balinkebera ogwo netolizo okukakulu olwentegedde kati oyo omukazi bamugamba ate n'okikola lwakuba nti obwenzi obungi obuli mu maka obulwadde bujjaka ne batamanya buleesaani nekyo balengenda kikugamba nti waliwo kinalabe ku social media ng'omusajja omukazi yabadde akimanye omusajja ayenda oba naye yalina bwe yafutegera nti ayenda naye n'agamba kayendeyendeyo ate omusajja bwe yagenda okwekebeza n'ategera nti mulwadde najja nga ayombesa omukazi namugamba nga nawe obadde oyenda obadde sikimanyi nti n'oyenda ffe twekebeza nga tutwala mugo yaleese obulwadde buli omu naye neyeegaana neŋamba ono yayenda naye naga akangende ennyende omusajja neyeekaliza ku mukazi akakodyo kensa okuwa omusajja gwe bakebedde nga mulwadde n'omukazi ofuna wa saluuni ng'omuteeka ku poliisi mba muteeseza nti yakusaza amasirini gy'atalongoosezza kyokola ogenda n'olumba wa saluuni nga muteesa gaggulwako musango n'omugamba yeyandwaza ye yakulwaza ate oba onookikolera ki kati kutegeza mu mbeera eyo omusajja alina mumwesonyiwa naye kati oyo omusajja amagezi ategemuwa osoosanga omusajja ngo omukazi talina kyamuwa yamuteekamu ng'ate mwanzi bw'atyo naye ng'amulemeddeko olw'okuba nti alina ekitiibwa kyamuweesa mbatu nga batambula oba edda nno nkunoonya otegeera omukazi oyo omukazi omwenzi osigala olyako mulye saavisi z'osala bw'omwatulira oba togenda kuddamu kulaba ku nsujju ate ng'omutaddemu ssente ki nyingi kati bw'okizula nti mwenzi bwefunako byofunyeeko musale abadde mu nju yaana toddamu gisasula gwe mulage nti wafuna ebizibu olwanakutereera ate nga tomugamba adduke yekka kati akasembayo ekitabo endala eyasembyeyo omukazi yabadde ku social media afunye olubuto bazadde omwana asooka afunye olubuto olwokubiri olubuto lukyali luto omusajja atandise okukyuka omusajja takyalya mmere waka takyamubuuza yena mulabanga mukambwe nagwa olwekitali kituufu naakwata essimu ye naakeberamu mulimu akawala akato kaali nako ennaku zino oluusi n'okusula waka tasula waka omukazi kyeyakoze nagamba nasaka nakaba bambi yabadde abimya nga akaba naga nenga niyo n'abasajja bamanyira sebo kati alaba nze nninga akaddiye kati anoonya kali akatono akalina watu biki ate obuzibu yakoze nakwata screenshot zonna nakola nakateekayo ku page nagamba kaka nakola akalemeseza obufumbo bwange nenange kati kambalekede essanyu ze mbutadde ne bagamba naye ng'osazewo n'obusungu nenga nga yagala kubuuza kiba kikyuka nga tufunye embuto tuba bakambwe nnyo kale buli omu alina kola waliwo abagamba babikozesa kajanja abamu bayana ebitaliiyo balimba musajja nagamba maama sijja musobola naye kiki ekirwawo tuba tukaddiye nnyo omukazi ow'olubuto afaanana omuntu omulwadde omuyi atakyesobola omuntu omulwadde agenda okufa nga bamujjanjaba bamwetamwa olw'obutamutegeera omuntu bw'alwala obulwadde naye tebasobola kimulaga abamu bakimulaga omuntu bw'alwala yeekyawa kituufu abamu beekyawa naye bwe yeekyawa abamujjanjaba tebamutegeera okitegeera aboggola akola ki nga yeetaaga otegeera omuzze okitegeera era abantu aboola abajjanjaba abantu abo abaweddeyo ne bafa boosanga bakaaba ennyo bamugamba nti azze engulu badduka buddusi okuleka ate ono ajja okulabako obulabi naye omuntu obulwadde obumuluma ennyo ye kyatandika okuboggola naye kwe bitasaana n'ofumba emmere n'agizira n'akola ki naye nga weetaga kola ki kati omuntu omukazi ebiseera ebisinga bwe bafuna embuto abasajja babalabanga abakazi abakyusa abatandise obbajooga ne okwekyawa kuli okitegeera omukazi bw'afuna olubuto embeera ze zikyuka eri abakikontrolinga kuba enkola yaffe si yemu era bagamba omusajja sijja muddamu bwe nti naasirika ng'omukazi musirise okitegeera naasirika bw'ati abalala babakanda sex
nenge embeera gyali mutayagala sajja nabwa kampiseko kungulu kati nikankulukuonyeko mmale mpulira nfa naye nga omukyala embeera gyalimu tayagala kwegatta yadde abamu kibajjira paka myezi 9 ate olusinga si yakyagadde oba n'ebintu ebikyuka waka omukazi abadde akeera ssaawa 10 ategeka abaana kati muzito talina mukozi abasajja abasinga ffe bwe tubeera waka twagala kulabirwa buki bulabirirwa kati abalabanga omusajja n'okwekubirako engatta eddagala abanga gwe batumye okulima yeeka y'olubimbi kazi amukanyamba engatto zeeyisiseeko nange mmalirizeeko wano ng'alabira ddala olusozi kati abakazi ab'embuto amagezi gembawa abali ku Love Life bye muyitamu mubikuume nnyo emisana engeri omusajja gy'obeera naye akaseera akatini n'agenda essaawa ezo z'obeera naye mulage nti tewakyuka ngategedde so kitegeeza abasajja tubanenye katono tomulaga mbeera zo zoyitamu ezimu kuba waliwo embi n'otandika okuvuma kazi mwebali ku lubuto n'atandika okuvuma n'amugana omugaa tukomawo omukazi n'akuba essimu kiro n'ayogera ebintu ebisongovu omukazi bangi abayoya naye nga gwayozezaako mwavu omukazi olubuto nimwesa enkoko omukazi ne ku nnaku enkulu ku Idi enkoko teyalabika naye buli wakuma enkoko yange eriwa mukasajja okitegeera yeya ku buyembe abunoonye ekibuye bwa 200 abuleeti eri abakazi musula mu nyumba ya mitwalo 6 oli mukoya KFC kituufu olubuto lujagala naye ono munne yalukkola omuleseewa tayina muyiga okwoya bannange ebintu ebijja mu nfuna y'ababba mmwe omukazi yafunako olubuto n'ayoya Javas simanya yayogera ebintu bya luzungu simanyi nganga okugenda eri nga bansa 17,014 ennyumba gye tusulamu ya 8 kati wakono tawaddayo bwe nakomawo yaŋŋamba ebintu byange biri wanti sibireese kunyiiga okitegeera kati abakazi mwoyenga ebintu ebijja mu nfuna z'ababba bammwe waliwo n'omukazi ng'olubuto olumu oyese moloka empya wagisaba avuga booda sajja wattu ndeetere moloka hagijjewa hagijjewa so kakati mu bufumbo olubuto lufuge ate soma embeera za bba abantu abasinga mu bufumbo baalema okusoma embeera z'abaagalwa baabwe naddala embeera z'abasajja zetaaga okusomwa ennyo kubanga omusajja musaale mu kukulabirira ye tayiri nnyo kusoma zizo tekimukakatako nnyo nga gwe okusoma zize ffena tulina okusoma embeera olina okusoma ezange era ngenda okusoma ezizo nga boolaba nti oba muli bize mulina emitebera bye muba mulowooza omwana wa P7 ebigezo byamenyeka nabyo we Makerere si bwamenyeka okitegeera bye Makerere bisalika kakati bwe wobeera mu bufumbo ebiseera bisinga tubeera mu bufumbo kuzaaliramu baana basome kufuna maka wetugenda bakuliza ebyo byonna omukazi abirinda mu musajja okitegeera naye olina okubirinda nga toboggokana sooka osome embeera za bbaawo eriyo abasajja nga bw'aba asirise n'otandika omusimaasima mu ntebe ye maama era stress zo zireese wano ye maama omuntu anaalaba genda nno weebake katono mbu bakukyaye katolese wano obusungu okitegeera batugambye babagamba ewake kyegamba omusajja bw'olaba azze musirifu mukambe munange onoonaaba bw'aba munaabi waka ffe abamu twota sawuna tetuddamu kunaaba naye bwaliwo omwami ga munaabi bw'akomawo asiriikiridde mubuuzi onoonaaba tugire mazzi gookyo oba gannyogoga anaabe muwe ka fruits muwe ka caayi okitegeera mukwatekwateko mpola omugee tugende owummulemu nze kisenge tugende okukola ki owummulemu bw'oba ensujju weeri ng'obudde bwe buli muwaayase bw'aba ali mu mundu y'ensujju ayase naye bw'aba tali mu ngera ya gundi muleke mu kisenge mulambuleko mwoyo ka juice mwe ku kibi abaana bano bakontrolinga obutawuganira kitaabwe abaana kwekubakuba ku luggi lwa kisenge abaana bakkirizeeko ekyolumu babeereko ebweru kitaabwe awummule
neno obera mukogana n'abaana babo bali ku lugi oli ali mu kisenge oli ali mu omusajja awumudde akulira otumakana tigenda ogambe daddy kuba akaana kagenda kagamba nti mami omuwaka tigenda olage daddy Pomode. Nziza mu mafi. Okulya omwana ow'esatu akonkona daddy. Nkyali n'oyo mulimbi nti kale genda mami akugirire ng'atuma oweena. Otegeera? Omusajja muleke awumule. Bw'anabeera mu mbeera ze eza bulijjo mujja kwogera. Omusajja bw'akwatanga ssente n'azikuwa mulina ebizibu bya mitwalo 10. Tulina osasula amazzi, amasannyalaze n'ez'okukozesa akuwadde emitwalo 5. Kwata ezo. Muleke. Toyogera bingi. Muleke oba bagasale. Sigwo gasasula. Omusajja muleke. Omusajja abayine zijja kusuubiza kirete mu mbeera ennungi. Si ya mukaka kirete mu mbeera ennungi. Kubanga doyine tuyina ebizibu. Mikwano gyaffe gitubanja gyagala kutukwata kutusiba. Gitubanja tukwata kutusiba. Naye ng'omukazi sajja kukitegeera. Yalozozo wadde babalaaya. Otegeera? Omusajja omutaddeko pressure y'omukolo. Tugenda ddi ewaffe. Akulinamu abaana 5 muli mu muzigo. Yandirinze okulya ku pressure tuvudde tutya wano. Mwami tukulira akapoti aka milioni 3. Bw'okwasayemu ekintu gitwaleyo tutobe. Nja kulya akawunga. Omwami afulemu omolizimu gwe. Otegeera? Naye bangi bali mu bufumba lingaga nti afumba kati enkyakola ki? Enkyagenda. Kabaya bimulumye tweyansiza. Olina byolanga ebisembe. Ne bwennanga bagula. Babuuza ayogedde bulungi. Teri abuuza ddagala. Kabaya wansala. Bawedda banayagala gira bajja kukubira. Bankwana nagisomako wano. Oli najja walu tayagala kumumenya talina ssente. Bankwana. Bumenya n'akuwa. Bw'amala okusumulukuka taddayo kulabanga nsonga. Mulekerawo okwana kojja. Kale TikTok page teekamu kojja Kabaya. Nina abantu emitwalo 13. Ye page yange entuufu. 0758 927009. Bwe yandyetaaza eddagala nkubiraako obukubizi. Mwebale kulaba Love Life. Yep. Kale tweyanziza. Kale. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.